Leero kyetutandise olwaleero tegenda kubeera nnunga mu bulungi nga mugyetaaga naye njala mumpulirize bulungi nnyo. Ebigenda mu maaso mu Uganda mbiraba nga bitambula. Okuwamba abantu kufuusa okuwamba abantu. Akawungezi akaleero omukyala Nabbosa ayagala okwesimba ku Joyce Bagabemanga awambiddwa ajiddwa ku hoteli ya tata wazaake kye bayita Emirates Mityana n'atwala mu fekitana tegereka yino footage gwe tusobodde okufuna olwaleero. Omukyala gwe bayita Nabbosa agenda okuvuganya Joyce Bagabemanga akwatiddwa ajiddwa ku hoteli ya tata wazaake Mityana gye bayita Emirates n'atwala mu fekitana tegerekebwa. Your footage. Kati mukole eyo mu myaka gyenkaaga egyensanvu gy'ekinaana wattu ekiwamba abantu kyabeerangawo era abantu bangi baatyanga okukyogerako era nga bali mu bikolobero by'okuwamba n'okusaanyawo n'okutta baalinga Yoseliti Bahabulwa n'akabinja ke lwakuba ebiseera ebyo tewaalinga radio oba TV eyogera ku nsonga ezo. Buli kyonna ekyakolebwanga nga kikusike nnyo tebaagala enseetegeere. Naye mu katambi kano k'engendo bazannyira bwemba saakajjaamo. Bwemba saakajjaamo. Nyinza okuba nakajjamu. Bwemba saakajjaamo. Nyinza okuba nakajjamu. Alright. Bwe naba nkafunye ejja kabazannyira olulala. Nenga akatambi ako owekitiibwa ennyo Kahindo Tafiire akonfesinga nti abawamba Ben Kiwanuka n'abawamba Bishop Luwumu abamanyi bulungi era bakyekirizitinga we bali lwakuba tasobola byogera currently. Kati okuwamba kuzze kubeerawo nga bani abawamba Museveni kennyini kubanga abadde nga mu intelligence ebbanga lyonna. Ekigambo ky'okuwamba tekigenda kutuuka ku bantu bokka baakawambe, abantu bangi bawambiddwa. Mu Busoga bawambyeyo comrade waffe, e Buyuko bawambyeyo, mu Kampala bali mu kuwamba, Nabbosa bamututte, Eddy Mutu bamutwala, Nduwamuntu bamututte, n'abana bangi be tutamanyi akirewo kivumbu kiba kitutte, babatutte. Lwaki bawamba? Ekibawambisa abantu bano kwe kutya. Kiki ekigenda okuddako? Naye okutya kwamwe kugenda komadi. Museveni okutya kugenda komadi. Kiki ekikugoba? Lwaki otya ky'otamanyi? Museveni lwaki otya ky'otamanyi? Bw'ogamba nti waleeta democracy, naye nga democracy wo gwewaleeta ate yennyini gw'ozannyiramu, kitegeeza nti ebigambo by'oyogera tobikakasa. Wali osiiga akasi? Wali osiiga akazigo naye nga tomanyi tetaawe genda tuuka ebintu bino bivenga bitegeeza nti gwe nyini gwe wakwata. Wulira. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. It's not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period,
slaves were owned and disposed of like chattels. And it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. Mbaddiremu ka video kano nabaga video nagikoze ey'olwaleero ngeri too political ngenda baze mbyafaayo nga nkuleta Museveni kennyini ng'ayogera ebigambo byali mu kkolo lwaleero nti amateeka agamu bagakola kunyigiriza abantu nga gakuuma akabinja akatono ak'abantu era abantu abatono abalina obuyinza banyigiriza nnyo abangi n'akujjukiza ne ku bajjajjaffe baatwala obusibe mu mawanga g'abazungu olwalira mu parliament akola amateeka agagenda okunyigiriza abatono nga gasaavinga ye yabyogera naga ati NRM tesobola kwenyigira mu kikolwa kya kukola amateeka ganyigiriza bannansi naganyigiriza abatono kyekigenda mu maaso essaawa zino kambaddiremu akatambi kano nsaba buli muntu yenna alaba akatambi kano ngenda katimba ekiro kyali mu katambuze yebero luyimba lw'ebyobufuzi nga tuli mu struggle yaalyo nga tumukubisa amateeka gagenda okuyisa ku lwokubiri mpaka kuwulira bubikanka baddiremu. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. Is not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. Ngenda sula nga postings akatambi kano muka downloading ngenda kabwa mu inbox kabere kansala kabere chairman sifiri kabere MOP kaberani mutambuza akatambi kano okwetola ensi yonna nga tukuba Museveni mbigambo byeke nyinyi byeyogereranga yakawamba obuyinza olwalero nga waweze emyaka 40 ebikolobero byayogera nti biri against NRM oba NRM tesobola bikola byakolera ddala olwalero. Who is fooling you? Tusimbudde. UPDF amendment bill gyebasoma ne bagitwala mu kakiiko akataputa amateeka wattu ennaku kweddukira speedi ya yiriiri. Era tutegezeddwako omukulu Joel Ssenyonyi nti ensimbi zayisiŋŋanye dda mu mikono ng'era n'abagenda okutunula mu mateeka gano baasindika